This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. I have been waiting for this for so long. It's Vinka. Yo, Vinka. Vinka. Do not be the thing he know now. And every song was quietly leading me here. To this stage. To you. The wait is over. I'm on the move, looking for my groove. Sweetness on my mind, mango, apple, tamarind on the go. Flavor muka chupa, refresh and go. Flavor on the go, yeah, yeah. Flavor muka chupa, wherever I go. Flavor on the go, yeah, yeah. Flavor and go, refresh and go. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda namuza kujere kutoka ntoko nimbuzi nekuno ababura babaddi abakyala Wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Bwoba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwemmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baba ina kakasana nimugambye konti ampe kadi nze munyagwa astagfirullah. You have been abusing authority mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. kungulu oli wa kiragala mundu oli yero Komanyoko ne bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. As usual, it is a Thursday. Honorable MUNYAGWA njagala kwebaza ssebo once again. Yes, sebo. Nga tonnabuuza kuba tulana batuwuliriza. Animal Farm buli lukya yeeyongera maanyi. Nzikiriza oli nabbi. Wangamba Kasuku teri agenda kumbuulira kyakwogera na kyakkola. Ngenda kwogera ngenda kukola nze kyenjagala ekijja kijje. Yep. No chimanyi ye talk show kati esingayo mu ebyobufuzi mu ggwanga kati. Butereevu. It is the leading podcast kati. So njagala kwebaza. Amin. Honorable. Amin. Webale nnyo kumpa mukisa. Amin. Ate abantu balina ekintu ekirala kye batamanyi. Nga tetunnaba kujja ku kamera wano twali twalabagana emyezi nga 6 emabega. Ku Garden City. Nongamba Kasuku kansooke mmala okwetegereza ensonga ezo. Anti nali manyi tujja kwogera bo editinga. Abatulaba mutusonyiwe ebyo si birowoozo bya Kasuku Live. Nga manyi ojja kudda mu by'okummanyiira manyiira. Yes. You see, omuntu wadde oyina partner oba oyina ally oba oyina mukwano gwo naye ayina okulekera mu that level degree of independence. Yes. Kati nze siwagira Nuupu. Ne juzi nakulaba okuba akadodi ka Nuupu. Nende manya obuzibu olimu. Nze siwagira Nuupu naye mbadde ne bachairman ba Nuupu siri mukwano gwa Nuupu naye mbadde ne bachairman ba Nuupu omusanvu nga mbawagira. Nga mpulira njaga bayitewo baabi. Mukalulu. Because at the end of the day there's no parties baawo. Tuba ne mikwano gyaffe, tuba n'ab'enganda zaffe. Butereevu. Tuba ne betwasoma nabo. Yes, kati nze ne mukaluka kano mbadde muno NRM gwe mpagira. Aka LC. Oba. Chairman we Busaabala ntuuyo. Ye yawangudde. Waliwo omulala ali Kasanje bamuyita Kalule we NRM naye mbadde muwagira.
tubane mikwano gyaffe Kasuku kati waliwo n'abanuupu bawera 7 mbadde mbawagira nganja mbagaliza bayitemu neera abaana bayiseeyo abanuupu neera singa bampisendi ngendewo nandigenze nawo nange wandabye mu kadodinga gwe nga tuzina lwakuba ndikazinye ennyo nga gwe togamba nakazina nnyo wazinamu nnyo walumyamu nnyo wazina ate nawulirina abantu nga bakulumba people must know Kasuku nze nyinza okuba siwagira Bobi Wine ninga nyina mu kibiina kya Bobi Wine benjagaliza bawangule I'll give you an example a live one nga wataddeyo boxing nga zaako esimbyewo emitaana nyinza okuba zaako akalulu sokamuwa nze munyagwa sokuwa zaako akalulu nze munyagwa ndaba wano munupu mpezamu ababaka 10 yinza okuwa akalulu nga sekurate barot n'okampa munupu mpezamu 10 yinza okukawa ate mwena ali mpezamu 5 ng'ompadde nga teri andaba n'okampa bwoti nkatiikinga nenkamuwa so abantu bamanye nakulabye bakuliko bakufiirako naye abantu bamanye nti we have friends tuyina families tuyina fraternity y'abantu betwasoma nabo tuyina fraternities nga abantu wasoma nabo so you can't wadde party lines zibaawo nga bwekituuka akadodero ojjaka kuba weeyagala oba tokolaki watoyagala lwakuba Kasuku yakoze ensobi yabadde ku layini ya maaso y'akadodi ensobi yokka gyendabawo anti kyekyatutwazisizaayo kubeera mu maaso abantu batulabe bamanyi nti ono candidate ye w'amaanyi olaba Kasuku gwawagidde yawangudde Ntabaazi Moses Wilberforce ye chairman LC1 Mutebi zone Mundeeba muganda wa Ntambi Ntambi n'atuyite era Ntabaazi yeebazizza nnyo Ntambi nawe nga Ntambi yacontributiza ebitundu 5 ku buli 100 ku kuwangula akalulu ako ate ye yaweerera n'Entambi Ntambi n'atugamba naye mujje mwe b'amaanyi bennina wadde toyinza butabaawo kubanga omu ku basajja bo newaba yandibadde mutyaba nagamba nyina mu kitange wa nuupu wa muganda nga wa nuupu wadde toyinza butabaawo so simanyizi lwaki actually nze what's wrong with that nti Kasuku naye lwaki ab'NRM baagala okufunako kireimu ennene okusinga ffe bananyini bo bananyini gwe NRM naye esusse akajanja kasusse wabagamba ddi nti wasala Kasuku abasajja basusse bannayenze principal private press secretary wa president wa Common Man's Party nesimanyi waki abantu tebakifuna naye nze omanyi nina gwe dadde njogera naye ne mugaa nina ekizibu simanyi waki mu byobufuzi waliwo abankayanira by force waliwo abankaya sikitegeera bulu ekikusumbwa kiri kimu tolina pretense wotabeera pretentious mu byobufuzi tosobolayo mu byobufuzi olina kwenya neweesesasesa naye obeera real kati kyekiri mu kumbonyabonya ate bajja kukuba olowooza oli musajja kangende enkuba akadodi byobufuzi olina kuba wankweyi nkwe byobufuzi basurvivingira ku nkwe ebyo bajja kukuba bakwambule n'empale naye ab'NRM kye bakubira sikugenda kulaala ya chairman wa LC1 kubanga ideally omulimu gwe wabakolera mu campaign y'obwa president gwali munene watukosa nnyo but nze nsubira kye bakubira waliwo entebe ku batukotudde kubagala okusindika oveeko ogwe nakuddiramu nenkugamba beera careful zino sente zemuli mu kunoonya mbu eza midi bagitani sako yamwe bloggers sako waliwo abasuubira digital media waliwo abasuubira nti zandiyitidde mu bitongole bya gavumenti nga media center n'ebirala bisijja kukoonako naye waliwo abasuubira nti zandiyitidde mu bitongole bwe bityo neera bajja kukuba paka lwonoosuula akenyama embwa zikuveeko kugoba embwa zijja kugoba paka lwonokasuula paka lwonogamba muti abatusuulewo akabbo tudduke olowooza lwaki saazimba mutima namba bajja kukuba ofulume nkomewo ojja kukomawo wano the table is way so wetuli gyotuleka nemotoka zaffe enkadde omukuluze yasambasamba kulu muti abaze yasambasamba emipiira tezituuka n'aluwa
Mutaba mujja kukomawo mu ttiimu y'emmotoka enkaddemu. Oba twagala oba tetwagala. Tujja kuba tuli awo. Bajja kuba mujja kukomawo. Tukomewo mu nsaniya. Ate nga ffe tetubagambyeko na kigambo. Kasuku atandika okutereeza ensiniya ku ofiisi nga yazitereeza ati. NRM ekintu ekijirya kiri eki internal intrigue. Internal intrigue. Sajja be NRM oba buli kakati ko toli mu structures zaabwe toli naye oli muli banda mawulire. You are just media personalities, YouTube journalists. Ne bawulira bafa mujja kudda kale yabe ebiweepanka ojja kudda. Week eno eri action packed. Politics is trying to pick pace. I don't know why politics amawulire g'ebyobufuzi tegatulidde nnyo ng'edda, tegatutadde ku bunkenke. Mugenze mugamanyiira. It's a new normal. Ekintu bwe kibaawo nnyo ne kiddingana kifuuka, it becomes a new normal. Okay. And you get used to it. Amawulire galimu that element. Kirina kuba kipya mu matuugo obanga kisasamaza mu matu. Naye ekintu bwe kifuuka kya bulijjo, Kasuku bagenda mu bilioni 5, okimanyi tegakyali mawulire. Okimanyi mugenda kuzirya nga mulya kiwedde. Ne bwe ziri fuluma tulya tetwagala kumanya bazaafulumye faabamu. Mujja kuba mukooyi. Twakoowa. Actually twewuunya na bwewuunya twaki abasajja abamu bakyali basiiwuufu. No, that's it. Twewuunya but tegakyali mawulire sewo mutyaba. So tokitwala nti kiri awo kya kitalo nnyo. Kati nga tutandika ku dissecting stories ezibaddewo. Mujja tusonyiwa if the show is long, but well, the news is there. Yes. And we have to talk about it. Tusookere ku NTV, KFM, Dembe FM, Spark TV, Daily Monitor. President yakkiriza baziggulewo. Yes. Era baabatadde. Yes. Bagenza okujjaawo wiiki eyo ewedde ojjukira kye nagamba. Waliwo interview gye twakola n'ogamba abasajja baali bakulwana mu bululu. Era Solomon Kawesa y'omu ku bampeereza message ku balala abangi animanga nti Munyagwa tasiima busiimi. Ettaffaire twateeka ku political career ye. Omuli ne Zungulu. Solomon akireka ekyo. Tebaali basanyufu. Solomon akireka ate nze nsinga obutaba musanyufu. Nze natandika okubeera ku NTV nga Solomon taliiko. Yes. Yayinza okuba yaliko yali wa wansi ne ttiimu yaabwe. Abuza Agnes Nandutu. Zungulu gwe twakolanga nga NTV akatandika bamutwitiranga buyitizi. Abuze Nandutu ekyabanga. Bamuyitanga buyisi. Kabanga kantu nga bwompise wano. Jawo. I swear, nze sirimba. Abuze Nandutu amubulire, wabuze gali wangu. Weekend bane tukoze tutya nga banabyafuzi bonna tebagala kulabikira muzungulu. Banabyafuzi bali omanya abantu bano bamanyi nga bola babadde bazalawo ebyammwe. Yes, kakati nga bola abantu babadde bazalawo mmwe bebayita ba bloggers. Nga balabanga ekyokusekerera banabyafuzi. N'okimanyi kati balansa okuddukira social media kati. Yes. Ne Zungulu bwe yali banabyafuzi baali tebamwagala. Abuze Nandutu. Nera gwe gendo live Zungulu bona bwe na recordingiranga ku next ku gundi abagita ku Serena Hotel. Ku bayina ekifecho bakita conference au ku Serena Conference Center. Yenoyo wiki yabanga tekuliko Zungulu. Gwe nabo wanda banganga ndi coding dawo bampitanga buyisi. Yangu ya wichi egani. Kabaga Munyagwa ebigambo temugwako mulete Munyagwa. Nganze gwe mpira gwange. Nera nga tutuza press conference Katonga ne babesije namani bakusikeno munamole wa NTV nakuze bajja otoyoka Zungulu. You understand? Zungulu yatandika yayita nzimba nze nali nzimba Zungulu to the detriment of my political career. Abantu banda bagakazanyikirizi. Sota kulimba NTV helped me but I equally helped NTV. Ate sigamba nti claim njina ku NTV nga campaign. Ne mulimba na mawulire abali ba blocking amawulire gani. Nze Kasuku kyenjaga saga, I don't want you to favor me. Ndeka wano ndi kurali yange n'abantu 10 ana. Kamera bwe ntunula musoko laga we. Waliwe yali agamba nti abantu wali tobayina. It's okay. Anti ekyo nali ogulire. Presidential candidate esimyo nga talina bantu nali bagulire. Siwe kiri. Yeah. Soko lage
Museveni wetsawe ne Bobi Wine ne bandango ndage ne 15 bange neto ngumaza kunkubire kyanyizanga alo bwana Munyagwa lero muli wa mutandikira wa nomale dakika 2 onyonyola munamole weni TV nomulagira natuuka kamera nasitandika kutunuzamu naga mtandiko kwogera tugenda mtandiko kwogera kandi era nako kwogera ne bakumeza ku bunkenke otula ku TV nga wali obaddeko kale nawe nze Munyagwa nkudiramu baddembe n'obutaddamu kunkyaza. I have no problem with that. Ninyino babulira amazima nti be professional. Boba editango oli wanupu kiriza n'abatali banupu bantu. Boba editango oli NRM kiriza n'abatali NRM baki bantu. Simple. Ndeta n'abantu bange 30 ondage nti Munyagwa bwati abadde ekiryandongo olugendo lumumenye afunya abantu 10. Simple, sina buzibu. So nkudiramu sagala muntu yena kunye mwen TV ya nyamba buza na ndutu Mr. Solomon abuze ye Kawesi Mr. Kawesi abuze banandutu abani muzunguru abuzo yo MP we Bululi ayali akola zunguru abuze Gari Wango Ronald abuze Kato abaliwo abagenda ba editors abaliwo abagenda abuze nti Munyagwa yakola mulimo cyo kuyimiriza uzunguru baja mu bulira nga banabyafuzi tebajagala ngano abamba they were even contemplating obaba whether they could even sue NTV ngebalese muzunguru ngabamba bagana kulopa NTV zolo munambyafuzi yanvumire dakika 3 lwakinda bikira kuzunguru zunguru yali awezezo emyaka 3 ne baleta Omara nagerengere nganda nenyimba daga nawe Munyagwa tuyimbiremu nga tulinga baddigu nenga kyetufa tuzimbe ekintu kyaffe ekyo kyazunguru temukigenda mukireke. But anyway, they reopened them, which is good news. Kubanga fenera government tetwagala nze okujja credit je Nkasukire TV eriemu media house yonna fourth state bulweba ngeri ya mukwano nyene government ate kyabulabe eri eggwanga oba kyengunyolo kitegeera kyabulabe eri eggwanga nti wayina okusigala that degree of independence. Na independence ebeere coupled with professionalism. Professionalism is a chenfa. I can't hype myself on the politician who amanyi. Nebo ja common man's party no holding a press. Not really wa camera yo. The kebigambe togedde ebitali mu byonna. Birage. Wanga was the party to covering. Okay. Zawalo TV je navako wano. Ya reportinga amuliga ngese kate nayo basimanyi wagikolerako bukedde wanti gobatya na twalira okwekalakasa ku CPS omugenzi Omara nalagira abasirikale bankube emigo nali meya nenziruka mutayinga abasirikale bantwala kaguddeyo nga bankube emigo bwe ntwala emisinde owa bukedde yali sirimu erabira yali Sanyu Robina Mweruka yagamba meya we Kawempe Munyagwa bamukubye n'aduma gwe gwali omutwe. Can you say that? Nti meya bamukubye n'aduma okuduma okimanyi kuduka aimlessly ng'olinga endigeto. I imagine amawulire bwe gatosobola okuripotinga nti bamukubye n'aduma kale okuba otoddangayo ku Bukedde n'ensirika mba ndi awo ne bankwata omusango ettaka oba ogujjukira bwe bagamba nti nayinoonye mwogo wa neighbor abantu corruption gundi. Imagine ne bancharginga malicious damage mu court. Malicious damage okonoona ebintu by'omuntu. Ababukedde bagamba bamukuta omusango obufere bw'ettaka. Ngoyinza kuza ku Bukedde nze? Is that professionalism? Malicious damage from malicious damage to bufere. Gamba ayonoonye mufujjo ayonoonye ebintu bya neighbor we. You get the point? Ate n'omusango n'engwangula ekinnuma omupisa omufere w'ettaka naye n'omusango bali bankyagize nagwangula ne basanga ettaka lyali lyange n'ekyo tewakiza na kukisomera bantu omusajja twali tumuwaayiriza. Me journalist problem gye nyina namwe being unprofessional. That's all. Kale awo nga tuvuddewo Elias Lukwagolerawo akomyewo for bail. Takomyewo ruling bajweredde online ne bamumma bail.
You see, ekintu kya Lukwago ne Besigye nsaba tubikwate bibiri. Ate with an open heart njagala kusaba President Museveni akkirize politically asolving ensonga ya Besigye ne Lukwago. Kubanga you see kati courts nazo zitusobedde. Kubanga Lukwago alina byonna emwetaagisa okufuna bail mu mateeka tugita the Trial on Indictment Act TIA section 16-17 zirambika bulungi diro onowa omuntu bail ku misango gyoyite janna gomola mwejo mwe muli obulwadde the prison hospital tesobola kubujjanja mwejo mwe muli omuntu okubanga wa myaka gikuliridde nezo ground zone ziri mu TIA towetaaga zonna wetaaga keegi Lukwago alina obulwadde nga n'ekkomera ly'eruzira lyabukolako report mbu terisobola kubujjanjaba. President, Your Excellency, General Salim Saleh, General Muhoozi n'abalala, please find a political solution. President Museveni kino ekyoga nti Besigye muyeekera biki President Museveni yali yawaaka aba ADF amnesty. President Museveni yawaaka aba LRA amnesty. Aba Lord Resistance abakonyi amnesty we bali wano abakonyi abavaine baweebwa amnesty. Where is the problem? I'm not saying it Besigye Lukwago bayekera, but if it is in their conviction nti bachi bayekera, why don't you pardon these people? Because at the end of the day Lukwago yeetaaga obujjanjabi obutali mu luzira obutali mulago ng'amazima bamuteekamu something and aina implant eyetaaga trauma care eyaba bagiteekamu ab'India naye kati omusajja bail emumiddwa Lukwago ne bumulaba mu maaso because waliwo omuntu oga nti yeekoza naye ne bw'otunuulira face ya endabika ya Lukwago olabira ddala nga musajja mulwadde si bw'ati bwe yali alabika. So to answer President Museveni oba General Saleh, okay, I understand Muhoozi his feelings ye tayagala nayogera bino yafi akiwulira akida kuja jangu awulira antu yayi convinced nti Besigye yali agakuta taata we ate nakyo kimusa toyinza munenya kunyiiga mugambe we tuliyo toyinza munenya kunyiiga nenze nandise President Museveni ne General Saleh bo balabi binene kino bashubanga ne Besigye yakola pusinze yesterday wamulaye mu Kaguli ne tufuna reports nti yatwaliddwa embuya mu ddwaliro ly'amagye batembuya mu ddwaliro ly'amagye ne boloza mutwali hospital mu ddwaliro ya prison mu Maction Bay eruzira ate nti baadde bamutuusa ate ne bamufulumya nga balaba embeera yetaaga ICU kitegeeza intensive care unit. Omuntu okumurecommendingira ICU one abasuubira abadokita batera bitunyumiza bw'aba takyasobola kussa yekka kati omuntu bulwa gw'ekigonga Besigye ekyagudde oluusi ayinza okuba yafunye oba stroke oba nga pressure yalinnyo oba nembwako kyemukola. So omuntu nga Besigye mu myaka 7 ali mu mbeera omwo, why don't you find a solution? Negatakona lebonsere ku byayogedde nange mbisimbako amannyo. Please find a political solution. General Saleh, please kindly initiate, convince the president, convince your son General Muhoozi bakakane tufune political solution. Otherwise baba sibe bali willing okutwala political solution kwekyo nakyo ekibuuzo kiri awo kuba bano bayinza ovaayo ga nti okay katubasonyi ate bali nga bagamba mutusonyiwa ku ki. That's the biggest challenge gye twafuna wano ne kuba foot soldier abamu nga bantu abamu nga bagamba nti forgiveness babawa yaaki bazza musango ki. Nati kakati mwe timwina kye mutabala anti kyekizibu kyammwe mulwana muwawa omulwanyi omufuna omulamu ali wago weetaaga omulamu kinzijjako ki Kasuku oba mulwanyi wange nga bakuwambi God forbid sente za sako bazikutezenga katego ozikutte bubi bayenda okolayo temutyaba ne Kasuku babakutte sigamba nti wekijja okuba ntuuse Kasuku bamutute remand batumye bail kinzijjako kyoga nti Kasuku omanyi weegayirirawo tuveewo wano tugende kitujjako ki nenkutwala ng'oli mulamu dani kugira mu kofi
Mbadiramu nzo mukuba wakanyaho na leba bed bwanika. Ngagamba nti nupwetese batabasibi. Nena kizuula fetwa tabasite fetwa tasegirinya. Abasakanye. Abedi yatugamba ngabasegirinya tanalwala omugenzi segirinya. Abedi nagamba nayi kintu kino bwenkiraba tuteese. Simanyi bye yali alabye. Bakwa Abedi yatwala mbinga tatubulya bye yakola ki? Bye alabye. Naye yatugamba ona ne munyago bye manyi ku musago guno ne bye manyi tuteese. Fentutandika nga tuteesa tutya. Nga tuteesa tutya naye abagamba tuteesa tutya fena tuli bweru byo mwasitola wa mukyala we. Tuyina abantu mu opposition abajuwa omuliro naye nga yetali mu kaduukulu. Bwe kituuka ku ye wakiri adduka n'avaawo. Kati njagala kubuuza bw'ogamba Lukwago tateesa kufuluma lwaki Kyagulanyi yaddukawo wano lwaki yasigalawo bw'oba olowooza entalo bazirwananga barembo. Anti kati ekyabantu kye babuuza kati wano Kyagulanyi agiddemu wa kye batera obbuuza. Anti enkubuuza kyenkulaga Honorable Kyagulanyi kyamuddusa wano was fear for his life. Teyina musango. Yalina omusango gwakoze okwesimbawo. Ne Lukwago teyina musango gwakoze kubeera mu kkomera. Naye kye tumugambira nti naye oba abasajja beetaaga kakkanamu akakanafulume asooka afudde treatment. Lukwago omwetaaga mulamu. Kofini ya Lukwago teyina kijja kuyamba okujjako jeneza ya Lukwago kugikolerako ebyobufuzi n'omuziiko olunaku lumu n'okomawo. Segirinya yalina bingi bye yali asobola okuyamba struggle eno mu maaso emyaka egiwera ne 15 babiri. Twamukolerako politics Segirinya n'afa. Oba point okitegera buli kyenkulaga nkifuna. So nkujira alani ate ye ate munsobera n'okunsobera. Kabaziguruka omujjukira. Bamusiba President Museveni n'abagamba Kabaziguruka wanted to kill me. Naguma ne bamusiba Kabaziguruka ekyamutayali court of appeal constitutional court. Teyegayirira naguma ne ngate mwamudiza kalulu. Nakawa. Nga mwamugoba. Bakawaruhi. Nga mwamugoba. Ne bana Uganda namwe kimwagala temukimanyi Lukwago bwe mba mwagala nnyo nti mulwanyi ngate mwamwadde wa road mayor. Please, we want Lukwago out. Genocide kind of initiate for a political solution. Ate namwe timu yo Katonga, if she please embrace a political solution. Lukwago afulume ne Besigye. We want them out. Nze bintu byo mutokole ya politics ku muntu afa. Besigye ali mu ICU, goga wamaguma aguma atya gwe nga toliyo. Gwe nga toliyo. Nawe tulumbiro owa polisi omwe mujjeko mundu tegenda wokayi nawe bakutekeyo tukakase twetaaga bazira balamu abantu betaaga balamu Kasuku teri ayamba nga yafudde. Nze tuyina differences ne Bobi Wine naye sobola Bobi Wine wangana nadduka lwa bulamu bwange so mugamba nti wandisigaddewo. At the end of the day buli muntu obulamu buba bubwo ate you live only once. Ate nja kutegeeza unfairness, political unfairness oba the political okuluma kiki biting nga bono gambe emba nti zeekubye ziti. It's called the rush. How is it called? Nga bono gambe embaza gonya zeekubye ziti. Ekyo kyenjogeddeko mu byobufuzi it bites in personam. Kuluma weka. Olwaleero buli asuubiza abaana basegenya okusoma teri akyamanyi baana basegenya gye bali. Ffe tuziise banne byabufuzi wano abantu ne boogera ebigambo at the end of the day teri naddayo kumanya gye balaze. America ne Israel bateesa. America ne Iran bateesa. America ne Iran baba bateesa. Ongamba otya nti tusobola kuba nanteeseganya specifically nga ziri ku kino kiriwo. Nga tezingidde mu birala byabufuzi ti oba gwe kyuko negatteko kuba gwe kyuko wabula nga zoogera ku kino kiriwo. Kituufu onkwatidde bwere naye ontadde onywezezza Uganda ngenta ngende. Bino byongamba nimbirira naye ntankole ki ekigaana enteeseganyiza okubaawo. Lukwago ne Besigye ne bafuluma. Omuntu yenna gw'olaba ajuwa omuliro
si mukwano gwa Lukwago ba mukwano gwa Besigye naye mulimu abantu abayina abaako byajjukira ku Besigye nawulya nga ali touched so nze omukubagamba wabeewo political solution Besigye ne Lukwago bafulume kiggwe katubasabire tulabe ebintu bwe binaabeera nga ate bitambula awo nene Muwanga Kivumbi yalabise kakati olweggulo yes n'atwalibwa mu kkooti bamusudde ku poliisi nakyo kyabadde kibi omusajja amaze mubuwambe mu bufuzi ennaku 19 neera naye yandibadde nga bwateebwa olusi aweebwa beiru agenda ejjanjabe NRM mulimba ekintu ate mulese new nome eyo sinungi eyambugonya bwegatta oluba tewanda eyo yasusse that overdose gye batuwa kati nti kubanga 19 days ku muntu oba you intend to punish somebody omuntu okubeera 19 days nga tali mu prison nga ali mu military custody zokka ziba zimumala oba omuwadde doozi emujjamu kuba yabadde ajjojjolamu awo ebyamutuukako of course ebimu of course Kasuku military detention eba nkambu actually Muwanga oyo ne batandi musibye ne bamuvuga buvuzi mu drone ne bamujja empigi ne bamutuusa Kasenyi kyali kimala ka drone yako ngoli mulalo ne bakakuvugamu okuva empigi mu jaamu oyo ne bakutuukusa Kasenyi kaba kamala tekeetaaga kutwala mu kooti ka drone abo baana be walaba bakutte Kivumbi batyabo bakuvuga kilomita 5 Kasuku kiba kimala bino ebisigadde bongerako eba overdose yes I want people to know kyokera ali mu kkomera ayo hoteli naawe tuyinza oga mpozi kumujjanjaba ekomera prison hoteli ne police ze Kasuku bantwalira mu drone bantwalira Kabaale nendaba tata ya prison ngaalaba vani Yesu ne Muhammad gye basinzidde mu ggulu ne bampeereza ennyonyi tata ya prison ogimanyi tata zimanyi zino zino birole bibayita bitata nakirabako nentunuulira lawyer wange ng'asaba beiru naye ng'asaba beiru nga drone endeese eri wali namu nga kansa ani akulagidde nambuza council who has given you instructions okunsabira beiru omulamuzi yaseka n'okuseka namba nekiraya nti wuyagamba beiru tajja era council va ku beiru council nangamba bakuwa beiru baita bayinza kuddamu kukwata mwa oli mulalu ngoloza balinze ekiwali nga nawulira boogera nti Kabaale batamurimandi gatumutwala Arua nze bantwali mu drone Arua na council oli mulalu one nali musibe ku mpingu two bantaddeko kino kibayita cheriment gwekuba hampu manyi hampu wadde tewina weekute naye kyetaaga emmotoka ekube hampu ngwa nawo hampu ogikola ki wenyweze kuki bakuba hampu n'olyoka otomene n'ogwira olwo nakuwa oluyi lwaki ongwira obusungu babujjawo obwo kati kankulage olulala twagenda e Kabaale tukubeyo Besigye baali omukwadde e Kabaale tulumba ne poa amuli ati omumanyi tukunga abantu tulumbe poliisi y'e Kabaale batugwira n'amuli ati bakuba musasi batunyweza aba bateeka mu kimotoka kya poliisi nekiringa ekyembo ekimanyi banaye ekimotoka ekyo bakikuteekangamu tomanyi oba tolaba mu maaso gyokola ki gyolaga ate olina weekwata Kasuku kikuba hampu 3 ne weebaka wansi kikuba hampu olwokuba gubadde togiraba n'obuuka n'okuona omutwe waggulu nodda n'otuula n'okuona omutwe waggulu nodda baatuvuga okutujja e Kabaale tutuusa Embalala nga tebakyali ayimirira bwati ku lulu ne amuliyati kakati waliwo poliisi lwebeeranga wooteeri noga nti kalekaleko nekomera nebanga wooteeri okusinga okuba mu mikono gy'abasajja FSFC yali tukwatire kunyere twegayira tuyaguma nawe atukwate n'agaana ng'SFC esembera omaye kwegayira wa poliisi nti nkwata wali okikozeeko tuyaguma nawe yali ayimiridde awo Lukwago nawe nga please arrest us tukwate tuyaguma naga kizibumu nga naye alaba ekiveeri naye takikola tajja tuyaguma nawe mumanyi
Yali commander wa operations commander. Bukwago yamugamba, please help us, my brother, arrest us. Tuje wano. Nga tuyagamba nawe arrest akyagirimu. Kirekere bali. Nenga ekijja bw'okiraba naawe okkiriza nti kikambo. Era nanyigira tuyagamba nawe olunaku olwo kankimugambe kati. Ne babatwala. Wayina vaani n'olema okutwala arresting okutujjawo. So waliwo poliisi lwefuuka woteeri oba prison. So mwe abali eno bannabyabufuzi muleke kuzannyira mu bulamu bw'abantu. Oli bamukutte mulwadde ayongera afenyagwawo nga goga wama yetonda manyi muteesa tuteesa kuki asigaleyo wa nga golina abaana beewaka. You are even enjoying your conjugal rights. Conjugal rights okimanyi? Kwegatta. Nobotavunula nnyo. Ng'ombuuzizza nti conjugal rights oba nzimanyi. Oli wakawo you are enjoying everything. Gwe ng'olyoka ogamba munno tuteesa kuki bireke biriwo bye baleeka my dear. So nkujirira mu nekivumbi yandibadde ateebwa n'agenda nafuna bail agenda jjanjabwa because at the end of the day fena we are Ugandans. That's it. Me, that's my point, that we are all Ugandans. Kyonalebo kivumbi nze omu kubakkiriza nti yakola ensobi. Gonya tayinza kuwanda ate n'obuuza yakikoze ng'okyali muzu mu makkati tonafuluma na geeti ya zoo n'owanda. So but kivumbi yandibadde aweebwa bail naye ne bamujjanjaba kubanga tasobola kudduka. Kivumbi will always come back to court. So tuleke kunafuya nnyo right ya bail eno because at the end of the day me nga accused person sina legal mandate kwennyonnyolako nnyo nga nsaba bail. All I need to present are my credentials ne terms zensabirako bail ne conditions fulfill ng'omu ndi mulwadde yeno medical report biji akati mwe state mwe mulina okulaga lwaki sirina kufuna bail. Otherwise once I discharge the onus on my side it becomes a right that you know kufuna bail. Ne right ya bail evuddewo ya bond evuddewo yaki kakati then that's a fundamental contradiction. President Museveni went to the bush, fought for this constitution of 1995. Actually, it's one of the best in Africa. 95 constitution. Yes, yeah, Uganda. If not the best in Africa. Nkubulira. Omuntu anchallenging ngani nze constitution ze singa nazisoma. Omuntu anchallenging ngani constitution ya wanofu. We have the best, one of the best constitutions. Then ibikwa byonna mu ebiri. Kadeni mwatekawo yaki. Genocide kindly come in. The president ayinza okuba ali a bit busy nga tasobola kulaba nnyo kuwulira bino, ayinza okuba talaba Kasuku Live, but genocide please come in. Nga genocide yagiraba ayinza okuba agiraba naawe yogo omulanga wandi gwadde ogukubira wali ku gundi ku NBS ye nga sikyakola ku ego mbaako gwe gotagiraba obeera bweru tobiraba. Nereno ndi ku BBS telefine. Saa meka? Sawa 2 paka 4. 2 paka 4. Nera genocide nja kumuddamu. Omutegeeze. Genocide please initiate a political solution. Tulabe. Yes. Kale. Kansoke ndaba oba zino ziweddeyo nga tetunnatuuka ku the big story of the day. Wachi tuna recording a biri. Tuna recording a video biri. Bano baweddeyo bonna. Now, the big story of the day. The big story of the day ya Honorable NAMEERE ne Honorable BALAAM. You're one of the people who predicted that fireworks may go off soon. But the tensions are building. Of course, they could be solvable, but chetwalabye Masaka. It's so how I go the events is a day Masaka. From Ngovude, because now you will see the whole NAMEERE and who has Nabe Mwanyi taking the over ne chebali bagenzo kola. It's so kerwaka choko inspecting amasomero bichi marwaliro ne bisigadde. NAMEERE ye ndabaza bwe mukona ko ba Honorable BALAAM bo balozo basibagala. Ate si ekituufu.
naye basooke beebuuza ekyakuba Kiwanda Suubi Kiwanda yafuna obwa state minister bwa tourism kansubi naye nantegeera tanyiigi n'alonkinga Rolex Festival Kampala City Rolex Festival nga tanadda ku festival ya Bubina yasooka ya Rolex mumwabiraba ng'ebyokusaaga Kiwanda n'afuuka Kiwanda nali ku nnyonyi nga nalinva ndowooza nalinva Montreal nga ngenda mu America nsanga Omuyisirayiri ne mugamba nva Uganda Kampala I stayed in Gorobi I was there 1 month back Rolex Rolex no I don't know good food ng'Omuyisirayiri yanyumiza emmere Rolex weeri emmere ennungi naye ng'egula layisi at less than $1 you'll get bread chapati agiyita bread nti nga mulimu amagi cabbage nyaanya yawana Rolex ngenda okubaako gwennyumiza gayi nga ali mugamene ne mwabana nali emupi ne mwana ekintu kyakiwana gakikutteyo gayi nanga munnayi ripooti zaatuuka dda ne wamuze nti Kiwanda ebintu byakoze bikutteyo bamafia bakuba Kiwanda. But shouldn't people be happy that at least now an initiative like that, the masses are happy, they are embracing it? Senarem NAMEERE ne BALAAM nga tebanalwanagana bokka na bokka bamafia bajja bakuba ate bajja bateeka ku ttaka walabe kyatuse ku NAMEERE ekyomukyalo oyo mbu manje mwankyade kipangi kyabadde kipangi. But the story is there. Ezo stories bantu bangi ababa supplyinga mu ebintu by'oli ebya NADS ebyaki basupply baba babanja ne babanjiza katuuti. Does that explain why the president yavuddeyo mangu n'abawa ssente? Exactly. Museveni yakitegedde, president yakitegedde. Minister mbanjiza katuuti. Abakuba NAMEERE balimu NRM mwennyini. Tewalabyeyo omuntu gwe baadde bakutta omuminisita omu n'akuba essimu n'agamba oyo mwandi mutadde. Tewagirabyeyo incident eyo. Minister Kasolo. Mu NRM nakugamba eyina ekintu kya tribalism kyagiyingira ate kigiri ku musuwa. Ekyo BALAAM kyalina okulwanyisa NAMEERE. Osanga district engineer Buduuda nga mutabani wa General so and so oba minister so and so yamwerera school fees. To the extent that nebo bwagombolola nga babugaba kabwe bwako munobola bagundi abaofisa ba police bakadets teri ayinzigira kuli stay y'abakadets nga teri mukulu wa mulesi kati goroza nti oli ku district engineer we Buduuda kumba oli ku mutabani wa General Gundi goli mukola ki ngonyigiriza. Yes ekyo bakyegendereze. So does that explain could it be possible that some of these things we complain about tebikola because of godfatherism? Yeah, exactly. People still with impunity. Njolugudo ne lugano tambo. Yes. Ne mwebuuza nti General Katumba amala ya failing atyawo okucracking the whip on those Uganda yayina ka ambassador egunde Nigeria. Choka parliament ne kagendayo. Baba buli sente gye babuuza nga accounting officer kamubuuza ambassador. Kachiko ne tegekera ambassador nkeera kamukunye. Ambassador naga ezo naziria. Ezo nazo naziria. Nezini naziria. Naga gototya nakachiko kapale. Yatenka tiya kochi. Embassy bajimpanga kirabo kunkubagiza mukufa kwa kitangi. Ambassador nga yanukula kachiko ka parliament. We masakeyo. Kunkubagiza kitange yattibwa amini yatta kitange. Temba tiya kochi. Mugende mbuuze. Ebifo ebisinga byolaba abaana abo bali mu district baba birabanga reward eri families zabo. So they still money with impunity and they don't fear anybody. And they have godfathers as you have put it. So NAMEERE njagala akimanye as you press harder onto corrupt people, they'll press back. So that is them pressing back. They are pressing back through their godfathers. That's number one. Number two,
BALAAM alina statement gye yakoze gye saabadde comfortable with. Nere BALAAM yagambye omuwala bw'aluma bw'afuuyirira. Bw'aluma bw'afuuyirira. Waliwo yatuse n'agamba omukyala. Sookoddemu ombuulire wali oŋŋambye eki? Oyogedde ki oba wakawulidde ako? Ekitegeeza nti BALAAM yasose na interactinga n'omukyala ono nga si mu kamera. Because my argument this morning has been for a meeting of that magnitude katinge ya coffee. Doesn't it nebino bitwalabye ku simu nga onagana nga kamera teyandisigadde because kati kino kibeera internally NRM onalewo BALAAM ono omukyala bwe yandimaze mu briefing mbizibu bye yandigambye ensonga ezo nkwada appointment jangu ku office onaku weeru si bwe kyandibadde ne mukkiriza omukyala okulumiriza minisita mu lwatu NAMEERE speed governor yeetaagisa sikanga minister temunkyajinga but you need a speed governor. Baza kwetabiruka orengo wanyu umanyi kyekitegeeza biruka omumanyi omanyi kyekitegeeza bakwetabiruka warengo wanyu bwe bakuwaana okudduka toyita wammwe. Nkawulidde ako nenkategeera speed governor yeetaagisa because ezo olabira ddala nga lutalo lwa munda lwadde lukuba NAMEERE ate onalewo BALAAM anyway ekyo kankireko ekyababiri saagala kwongera rift but what I want to tell you nti one making sure nti activity gye muliko mumanya ne BALAAM bajja mulwanyisa ba godfathers ne BALAAM bagenda mukulu so mukimanye nti waliwo abalwanyisa ekyo ekisooka ate nga bamunda ate manene. That's number one. Number two, mugezeeko mutambula omwomu. Yes. Teri lwaki deputy minister abeera ne cabinet minister at the same time. You see, naturally, you can't have two bulls in one car. Cabinet minister abomu wa local government. Tubane minister ogu. Anko example walele mu parliament nga speaker katubalenga ya right honorable Jacob Obotho boss. Chairinga. Nga atayebwa alieno mbemupi. Tikisoboka. Etajira ddala. Atujja. Tokirizibwa. Protocol tekiriza. Kati abantu bavunamira speaker nga nawe bakuvunamira side eno. Bayina kuvunamira muntu omu. Bayina kuvunamira muntu ogu. Wale ude deputy papa. Lwaki. Ezo ziba naso politics yakola ensobi yokuba ekifo kibeeki ekyobuyinza. Toyinza nti oli deputy papa nti wadono papa mulwadde abakatuliki tebajja mu missing emikisa bajja kusigala bagifuna. Authority bogijunguludde. Kyekiri muzeeyi mirundi kye yagambanga nti president baba serving ekisanja kye ekisembayo. Abantu babeera tebakyamuliko kuba bamanyi nti oyo agenda. Ebyo tabyogera Museveni onyukaddi rubbish tebamwogera. Kyova olaba omuyuka wa president wa Uganda tamuyita deputy president, bamuyita vice president. Vice president aba mumyuka wa president, aba muyambi wa president. Vice president abeera political. Nemu America bwe kiri. America deputy president. America a vice president. Anti lwaki ava ku kigambo. Oli abeera running mate. Ava ku kigambo nomenclature. O America a deputy president omutuufu. Kubanga ye ku ballot paper abaako. Ino yona deploying mu deploy. O aliwa. Trump ya deploying oli. Running mate abeerako. Anche ngamba ono yamu deploying mu deployees. Yes. Genda okole kino kati mutunulira ne Kamala Harris balinga bwe bati. Neta mugoba. Nera Trump ga yafudde mu America tebayoka lulukalala. Ono atekiya mutekizi over na chimala ko ne Kenya bwe kiri. Ate wano. Ono political assistant. Sabola banna. Nje simanyi nakomanya. Oti kikanze. Mu Uganda tetuyina. Wano twakupa ekigambo vice president. Neta ina is a political assistant to the president.
mu Museveni taliyo mbu vice ina kyayinza okwo tasalawo leka naawe toleeta ekizibu ayaga kuleeta bizibu binene lwaki tebabugabana obuyinza obuli absolute tebugabanwa kati nkubuuza General Salinga yabadde alina waatudde Vice President wa Uganda n'agenda okumulaba kubanga naye musirikale Vice President ani asooka okusaluting musirikale bonna basirikale Sali musirikale ne Vice musirikale awo simanyi kuba oli geno ono si geno muhayirake Vice President aba waggulu wa geno naye nga basinkanye Madamu Her Excellence Arupo ne General Salim Salina naye asooka okukubiramu ne salute gachiri according to hierarchy oba one of the de facto number 2 resides in Gulu. Number 2 wachiwulidde mutyaba de facto number 2 resides in Gulu. The de facto number 3 ali kumusapot. Number 4 ali kumusapot. De facto number 3 ali Mbuya. Hayira ko jiwulidde katandika okupanga okati layini zo zozaagala. Nsomye namba ki? Number 1, number 2. Number 2, number 2, number 3 ne number 4 bakujja number 4 ali kumusapot apartments. Ebyaddala number 4 kakadde ntandika okupangawo damayira keyamu eri yamwe yabayivu Vice President wa Uganda aba political assistant wa president taina buyinza actually original solution ayinza okumaliriza nga cabinet ya President Museveni ng'ogigase teswa kimala ne by phone call na kimala so kyengezaako okulaga nti BALAAM ne NAMEERE honorable BALAAM ne honorable NAMEERE okutambula wa mukibakuba wabeere omu at a time kyandi nyumi nnyo singeeza complaints bazirese NAMEERE nga talinawo nga BALAAM yaliwo then kibawa chance nti basobola okuddayo exactly bone boogera internally exactly ekyokubiri basivinga abantu nga tebannabateeka mu maaso ga kamera because most of these people will not come in good faith. Kawo abye bilioni 3 asobola okugula obuvubuka bw'okukyala emitwalo milioni 2 ne buvuma minisita mu kamera kubanga obagadde nnyo amawulire ajayayana gwe bakwasa akazinda obadde ogamba ki si bo bakola mufune political assistance si bo bakola mulimo ki basookenga waawo save out to these people mbatunulire gweyagala kwogera kijangu oyogere wano olaba ne mu kanisa zino ez'ebyamagero osooka kwogera kyamagero kyeno kyoyagala ekirwadde okyogerera eno ne balabo bakiyita tebasobola okutwala mu maaso ga pasita bwotagwa okimanyi okoze trouble ngoyo musomba ali agamba omukazi taata wo yafaanaga gyali taata wange gyali baali eyo Nigeria nakalaba oba kaali kasikiti oba byadda nabwa nti bawe ye yafa nti musajja waali naye waliwo omusajja nali nakola buke nankulabye ng'omusajja agenda kunsaplayinga embuzi naye ng'ebudde bw'embuzi ezaala esi tuzigula ku basawo baganda singa essaba eddene gwe muzigulako ng'omwawiwa naye nakava ku yunivasite empanga bulamu nenkola buca omusajja ng'alina okumpa embuzi naye nga musawo muganda bazireeta nakuyita nosala nozireeta nosala embuzi katwale emitwalo nga 10 ng'agikuwa ku 6 kati omusajja nemu emiliyoni yange emu n'emitwalo 6 nali njagala ebiseera eby'embuzi 16 omusajja yampaako embuzi 3 embuzi nazigabira buca y'ematugga eyo nomukubira embuzi aba yazigabye saboli eri alina bakirayansi ng'embuzi zijja nyina kye nazuula ekyasookera ddala omukulu oyo ng'ayinza okutuma embuzi eya bbulaaka yonna nga temuli mu kabala n'oginoonya neekubula ye n'agitwala mu kisenyi n'agamba baana baffe bajja gifuna nga bagitwala mu kisenyi ne bagifuuyira kala ya bbulaaka ne bagireetera nanyini yo n'ogirabako then ne baginguza
naye kirisirera ku musawo oyo tugenda ne polisi okumukwata natuuka polisi gyabale tukwata omusajja tuyinyira reference polisi ng'etya musajja yo mulogo w'amaanyi ng'omusawo yagateeka mayinja ati katutuuka negamba yayita mmanyi nga namu omwana akola mu bucha kati nze ngenda n'owa polisi mugamba nze ngenda mu tricky nga ndabo bawaali wabaawo mba beeping mujje omusajja nga yateeka ekibbo wooteeka ebigali omanyi kakabiriiti akasimu kakabiriiti okajjukira nga wajja bino yapaka lasti ng'ateekamu akasimu kakabiriiti kanaye n'akeekubira ne kabeera yabeera ne kakabiriiti eno nga ne mu kibbo ng'eri mulimu kakabiriiti kati nga yabikkako abisebiseeko obuntu oyinza kukalaba kati ngagamba ogenda wali mweyogerera ebizibu byo n'osuulamu ebigali nogamba jjajja n'olaamiriza jjajja nze Kasuku nga yona emboozi agiwulira n'ojjoyingira n'akasuku endege nakola nagasigwe Kasuku tofubutise gindi kakati we nategeerera nti mufere amayembe tegamulaga nti nze mukwata twalina wa polisi tuli awo CID bwe yakasuka ensimbi nayolanjole wa polisi katona dduke alaba tukudde embizibu bye namulimba wali nga byali mukuŋŋamba nayolanjole ne mwasebo nze muvubuka we nankulabye gwabyeko sente z'embuzi beyakajoga bwati nayolanjole wa polisi ne yesikati ate kati kyankolera nimuga afande kwata omuntu wa polisi ng'atidde aba polisi batya eddogo ng'atidde eddogo waliwo atalitya teririiyo kati ekyankolera ate onakolera nyumirwa musajja nga temunswaza tuli eno fekka n'omukongozi olwo twerigana wa polisi temunvamu leeta sente z'omusajja zaali tubaze nimuga nedda ssebo ntawanyiza nnyo mpa obukadde 2 nakwaka embuzi 3 ntyampa obukadde 2 n'abumpa owa polisi njagala muwe ku sente azigaana alaba ono fala nimugamba waayi afande ezisooka azikulekere ngende owa polisi yazigaana namba you know what you gonna get mobile money somewhere nimugamba okay nawe wayita mu yatemba nagambona abaddeki muwa sente ze omuserikale yatya wabaka ensimbi yo naziyoola munyagwa yes ensoto bye nayo nali musomesa obusente mbukamiriza asoma ku university ntandise kabuki gomanyi sente y'omusomesa miliyoni 4.7 ogimanyi bwe zitowa kituufu yali sente nyingi wa polisi mugamba owaayi kwata ezo wa polisi nga muwe 2 aginsindikira tofayo nimugamba kituufu ziyinza nakubaamu eddogo totawaana nzinga ningamba kanviire falo ono ngende kali olwakulinda ku mobile money namuteerako 5 ate nze ntuta ebyokola bigenda kuluma nze leka binnume no kati gwenze nandikoze eki nalina mubba kubanga nze ebyokola obindekedde kubanga gwe wa polisi gwandibadde otwala n'ebyokola ebyo ne owa polisi ente yazigaana yatya ne mugamba no gwe tewalabe mugundi muli twali tuyitawo ku bibbo bini mugakankulagi tukola bweti nga kasimu ne kagwawo niwewuuyi oyo alina ddagala ki naye gwa polisi yasigala atidde aga no ng'alaba mu masabu mazibu so kyengezaako okulaga nti ebintu byonna bibeera pre-planned olina okuplanninga stage yoyo byofuzi toyinza kukwata baminisita 2 wano ne batambula mulundi gumu ekyo tekiriyo mu protocol wandibaddeyo kati akirola clarifications onale bwe nameera ali mu parliament nge Masaka bakoze akavuyo onale bwe nameera natuza press conference naye forces zonna mba muzimazeyo that's number 1 number 2 buli ajjanga akyamuse ne muwa akazindalo mulowooza bimulwanyisa bali b'enguzi basiru mulowooza basiru kati balamu bajja kutega abaana bootalabirira bajja kuwa kazi akakala esente kajja n'obwana 2 nga tebwambadde nga balamu tabulabanga nako amuwa akazindalo onalya minisita olwanyisa enguzi sebo naye ku bwenzi gw'otudde ng'ogenda otuzaalamu abaana tobalabirira tandika okulwana n'omuzindaalo wajinyabo nabakuzaala muddi bino ebirala byonna bigenda okuddako anti abannayuganda nga batandika olwokuba munaku bamunyigiriza biki nze mpagira kampeyini ya Honorable Balaam ne Nameere ne muleke kutambula babiri ekyokubiri musiivinge muleke gabannyo kazindaalo yes musiivinge abantu ogenda kwogera ku kiki ky'oyagala gwani yes otherwise blackmail egenda kuba y'amaanyi
entalo NRM ine enkwe munda kati waliwo minisita abalabanga bano baba outshinies ekyo badde okimanyi minisita wa education ali e Kampala akulaba olaga nti amasomero eri abaana be bagamba si be balimu goloza muyingo bomuleseewo kuba ebibuuzo bijja kudda era wowe minisita wa bulijjo amasomero gatuuka gatya wa exactly kati waliwo minisita abalabanga bano baba outshinies ne bano bonna balinga abakompitinga awamu ayagala walabikira mu guli enono nga mwali you don't do it that way. So byebyo nno olunaku olwaleero it's been quite the show but really I hope you've picked a few ideas here ebadde ya kiboozi ebadde ya kiboozi naye nga kinyuvu ate nga kirimu ekinyusi ategedde yigirako atategedde tujja kudirira wiiki ejja osanga bye tunaayogera ojja kusobola obitegeera. For now we have to go. Mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboy nakakasa nani mugambye konti ampe kadi nze munyagwa astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero komanyoko ne bannange ale ruzungu kade kazungu tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoko ndimbuzi nyenkuno Arabura babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omugo gwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo banangalie munda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannaye